okuva ekirwadde ki COVID19 lwe kyabalukawo mu ggwanga, abakugu bazze balabula abantu ku butebe bayinza okwekuuma, omuli okubikka ennyindo n'omumwa, okwewala okumala gakwata ku bitundu byabwe ng'amaaso, okunaba mu ngalo ne sabbuuni oba akatta obuwuka kayite sanitizer. Embeera eno oboolyawo bangi bagirabanga mukisa, ng'era bw'oyita mu kibuga Kampala abantu bangi bettanidde okutunda ebintu bino, naddala obubikka ennyindo n'omumwa, so nga ne bannansi bangi babyettanidde. Nti essaawa ya leero kale no ntiko ke katambula essaawa zino. Obuntu butambula kubanga bulungi nnyo, ate kano kalina enjawulo ku buntu obulala bwonna kubanga ko ka kitengi. Osobola okwoza ng'okozesa sabbuuni kalungi nnyo okoza emirundi gyonna gy'oyagala. Wabula Dr. Isaac Baguma okuva mu Minisitule y'ebyobulamu agamba bungi ku bubikka ennyindo n'omumwa buno tebutuukana na mutindo, nga n'olwekyo ababwambala bandibanga bamala byamu bulago. Bw'oba olina masiki ey'olugoye, bw'obeera olina ekintu kyonna akatambaala, byonna tebiina kyebikuprotectinga, tebiina kyebikuziyiza n'akatono n'akeddagala. Masiki eyabandibadde entuufu eri approved bagiyita N95. Eni efaanana ebeeranga engeri y'akakopo. Ono era annyonnyola ne ku ngeri obuntu buno gye bulina okwambalibwamu. Okay? Ekisooka kya byonna, bwe mbeera nga nnyina corona saagala abantu bamufune, nja kuddira eno white part gye nja okuteeka ku mumwa, gye nja okuteeka ku nnyindo ne ku mumwa. Okay? Nga toyagala bamufune. Bw'obeera nga gwe toyagala ofune nga tusigwe mulwadde wabula nga we protecting okuva ku bali, ojja kugikyusa ebeere nga white party eri bweru nga blue party yekuliko, kubanga filter eri ku side ene eya white. Naye ekintu ekikulu ennyo nti erina akuuma muli munda kawanvu katuuka wano. Akuuma ako ke kakuyamba okubeera nti masiki eno efiitinga bulungi nnyo ku nnyindo yo nga bwe yakula, era kagooma ne kakola shapes ez'enjawulo nga bw'okalaba akuuma ako. Abakugu era bagamba ekyokwambala gilavu zino tekiyamba nnyo kutangira kirwadde, ng'ekisinga kye ky'okunaba mu ngalo ne sabbuuni n'amazzi amayonjo. Kubanga sabbuuni ayamba okendeeza n'okujja obuwuka obwo mpoozi mu ngalo bubanga bukusanze buli mu ngalo. Dr. Grace Nambatya, omunoonyereza okuva mu Minisitule y'ebyobulamu, naye atubuulidde ku buti obutta obuwuka buyite sanitizer bwe bulina okubeera. Bikozesebwa okusobola okuyamba omuntu obutafuna bulwadde, abamu omwenge ebitundu 6 ku buli 100. Ono era alabudde n'abantu ku ntereka yaabwo, naddala ekyobutabuliraanya muliro kubanga ekirungo ekinene ku bo ethanol obanga gulinga mwenge. Omwenge ogwo mungi nti bw'ogulinaanya omuliro kyangu nnyo okukwata omuliro. N'olwekyo sanitizer oyo aba alina okuterekebwa obulungi. Dr. Nambatya era agamba obutta obuwuka obutuufu bulina kukalira mu ddakiika ezitasukka 5 ng'omuntu abunaabye, bw'atyo n'abawagabuwa ababugula okwewala okubaguza obw'ekikwangalo oba obuyiyirire. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.